Idwanga sobi nsanyuso okuwuliza mukama wange. Nange nsanyuso okuwuliza muganda wange. Okyaliyo. Ndi mulamu nnyo ddala kaka bagenda nkuuma. Kaka bagenda akukuuma. Bulungi nnyo ne gavumenti ye. Ate kati anakuuma atya nga bamugobye. Sobi owedde. Mpedde. Owedde. Okugwa kwe kuki. Kwe kuba nti omuntu abadde akuuma ate kati bamukutte ku nkoona. Omuntu yebuza Sobi agenda kulyawa. Sobi muna Uganda. Sobi musajja muganda. Esebo. Naye ate kikwewuunyisa nti si ankuuma munyankole. Ate nga yalwanirira eggwanga. Esebo. Eggwanga nga ayagala libe mu kulirwanirira yali ayagala mirembe. Naye yalekawo amaka ge n'agenda mu nsiko n'alwanirira eggwanga gye mirembe olwaleero bannayuganda gye balina. Mpulira. Owulidde? Esebo. Abataalwanirira ggwanga abaalisanga obusanzi nga limaze okutebenkera twayagala tufunemu ebyaffe. Mu kwagala okufunamu ebyaffe twafuna abasajja abalinga Kaka Bagenda abadde director wa ISO. Ne batuzza mu kugamba ne batuzza eri abantu. Nti newankubadde obadde wayonooneka abantu bakulabira mu kifaananyi ekyokwonooneka naye osobola okubeera ow'omugaso eri abantu. Era osobola okubeera ow'omugaso n'oyamba eggwanga. Esebo. Amazima eggwanga Kaka alitereezezza. Ozo followinga director wa ISO lwe yayingira mu ISO. Lyebbanga lyonna mbadde mbiraba. Ebyabaawo kyabijjukira. Waliwo ebiseera awo, waliwo ekittabakazi, saidi z'entebe, bingi byaliwo. Ebintu bingi wazanga tobinnyonnyodde bannayuganda. Waliwo ebijambiya Masaka. Weebale nnyo. Ne wabaawo ennansana ekitta abantu. Omukulu wa Igipi n'atuuka n'okuwa abantu bo bennyini mu zidipo. Okubawa ebiragiro nti mutukubire kasimu kano mwafunayo akasimu oli abakubira nti ate wuuno wano. Mu biseera ebyo waliwo bye twawulirako ku ssaawa zino wakyaliwo ekitta abantu. Sikyakiraba. Aba bodaboda bakyekyanga, aba takisi bakyekyanga. Simanyi kye mwabakola. Sebo. Esebo. Bali abasajja nze omusajja gwentambula naye yasoma intelligence. Kaka. Lwakuba nti obuzibu bwe bamulabiramu abatannamutegeera kati nga nze amuyiza emyaka 4. Ekintu kye akikwata mpola mpola ate ne kigguka. Omusajja oyo aswazizza abantu bangi. Kati abamu ku baaswazizza ababadde bakola ebikolobero. Esebo. Be bamulwanyisa. Njagala tubeere openi. Ababadde bakola ebikolobero. Ababadde batuma abakola ebikolobero. Kaakati be balwanyisa director wa ISO. Naye nsuubira Pulezidenti Yoweri Museveni bw'abanga awulira leediyo eno. Esebo. Amanyi Kaka kyakoze director wa ISO. Omwami Kaka Bagenda ye muntu akyakoze yakyasoose okukola likodi mu ISO. N'agamba nti waliwo ebitongole ebiyina emmundu nga byambala civilian. ISO tubadde sokuleetire nga twambala civilian. Esebo. Kati twambale uniform tweyoleka abantu. Bwe tuba tugenze mu kifo nti tugenze bwayise bajja kwawula ali mu uniform ng'agenze ku arrestinga muntu oba kunoonyereza baawule n'atali mu uniform. Kuba amazima emabegako waliwo ebitongole byanjawulo nga waliwo special branch, waliwo gundi CMI tebambala uniform, waliwo flying squad tebambala uniform, waliwo PSU, waliwo ISU, okitegeera. Waliwo CID. Naye nga omuntu asobola okujja na arresting omuntu n'amutwala nga temumanyi wa mututte kubanga tali mu uniform nga temutegedde nti na musirikale. Naye olwaleero omusajja ono abadde akola ebintu bye nga
gwe bw'olaba uniform ng'ez'okukwata omuntu omanyirawo nti oyo musirikale. Okay. Obuwiiki baba bamutwala mu kifo ekituufu. Era n'ababa bamukutte baba bantu baki? Batuufu. Olwaleero mmwe mwennyini aba social media ate mwekyukidde boosi wange ne mutandika ate omujootekako ebintu by'ataakola kuba nti ebintu bino byenjogera biyitamu ggwe biba birungi abantu babifunamu. Bwe biba bibi bitawaanya abantu oba bibasayitinga bibaleetera kugamba okufuna endowooza ey'enjawulo. Anti kaakati sobbi. Yes. Bino byowulira ku social media birimu abamu ku basajja so abagamba nti bagenda na kutwala kaka mu kooti nga bagamba nti kaka yabakwata n'abateeka mu safe houses ezimu ziri waneno Kyengera waliwo naye Lwamayuba ndowooza ebyo bimanyi mu bizinga Kalangala. Bagamba baatulugunyizibwa mwabaanikanga mu kasana n'ebirala bingi. Kati social media byowulira basinzirako ebyo ne bagamba nti omusajja ng'abadde mu byate. Kakati njagala okutegeeza ebigambo bino. Safe house gy'oyogerako nze muntu eyasooka mu safe house za ISO. Owulidde? Esebo. Ate nga nze nafunibwanga eyali omu. Nze tebanyigangako ku busolo. Tebanzijangamu ku njala. Tebanzijangamu ku mannyo. Tebanteekangako ku mpingu. Oli omusajja kino ekintu yali akikola ng'omuzadde nti abantu bano badde bakwatibwa ne batwalibwa eruzira. Olwaleero njagala okukutegeeza oba okutegeeza bannayuganda nti singa okwata omuntu emirundi ebiri n'omutwala eruzira ogwokusatu aba afuuse professional atya. Number 1 nsobola okumanya CID akola atya fayiro era fayiro bw'amala ogikola agitwala mu kooti tugeze ndi ku CPS. Bamaze okukola fayiro CID. CID amaze okukola fayiro agitutte ewa RSA. RSA amaze ogisanctioninga. Bampise ngenze mu kooti. Kati nga nze sobye omusajja omugezi bwe ntuuka mu kooti nsooka kubuuza kooti kiraaka yaliwa. Ne manya kooti kiraaka ngenda ku mulamuzi ki. Nti mulamuzi gundi omusango guno guli be bataddeko musango ki.